Uganda eyina ebintu nengano we tuje kolera. Champions Gudo mumanyi. Bulungi nnyo. Achankalanyize ekibuga ku social media ebedde bitambula. Social media yaliko. Nze ndi timu Alien. Aba mufango ni fole. Ndi timu Kimenke nze sagala kumaba mutalo masense. Nze wendabo omuntu Katonda gwa student na muntu sawo wali. Gwe novayo oyagala okumukuba, oyagala omusanyawo, sisobola kuwagira because manyi Katonda jajja abantu. Oyo ne abadde Kawempe. Nga munonyeyo. Lwaki badde munonayo? Ndi timu ye. Era singa nabaddewo nali badde nga takala. Yazalo omwana. Nade ne nabanja nga tuli luweru na nakasongola. Yazalo omwana oyo. Okuyama mwana Uganda bavunanyiza afere kikwata kisakubanga gwo muzalo bato muzala. Bujingo bayamba balabiri abali abasusanyi makula kato amanyi. Nabadde bayika Windows zigenze ziddako. Ate kasoka satatu ovayo nokanira omwana we. Sibyo bacha kigale sibyo. Tata kinga tata ayita gabuyambi. Tunataka kuno naye tata naye. Tunonya abaana kanenda tata tugenda kumunona tumfire wa inowera. Tugenda mugulira yo ekyana mukaka agenda alime amayuni. Champions Gudo yafuka identity ya alien skin. Sibwe kiri but sibwe abantu abasinga bakirowooza. Nenga alien asobola kubeera ng'omwana otaliwo era sitirwa abeera bulijjo akola shows era ng'omwana otaliwo. Alien skin. Champion Gudo. Yes. Champion Gudo. Champion Gudo. Na yo mwana oyo alien skin ya opportunity. Abantu banje banonyo okubeera mu life mwana oyo. Shaba champ. Yabadde ne Muganda we. Oyo bamuta champ. Champ oyo. Oyo champ na alien skin ya muwere ali mu senior 6. Tata yabaleka ba myezi. Alien skin yabateekamu ensimbi. Bombi abawera noyo ya muwerera. Kado tata ki. Obuvunanyizibwa abasajja njagala. Lwaki yali atwaliddwe Kawempe? Tata bana mawulire. Wano tulina TV ezagwa. Oba zonga ziriwo kukuba bantu base today. Nga balemwa. Nga batambulira mu ntalo kozinga lutalo TV lwera bibwako. Ne ba present aberemererwa. Abayika Windows. Boba bezira kola muntu nze no kankuba ebintu bino gwa kuboseka. Nze ndabye Uganda wano let me tell you something. Singo yo kamilion takyayimba. Temuna kye mubanja kamilioni tana kyagenda kuddamu kuyimba kyatayimba ngako. Naye obwo TV bwava ne bukuba kamilioni. Ne bamukokera ebigambo. Nga ne bakoze kirungi tekyogerwa. Muna Uganda asimwa ddi akoze birungi. Bana Uganda tebasima bakoze birungi basima babi. Muna Uganda ayagala akola mu mbeera mbi eva ng'oli bubi. Ngagwe omukyalira maama ekyakoleddwa okugya omwana oyo mu bakadde be. It was right. Nchiwagira 100% ze nina abaana 19 bemperera. Naye nina abaana 32. Bamama babwe gye bali kala bamba mulekwa naye bambazadde babwe gye bali. Tebasobola. Nabo tebesobola. Tekine taxi okuyamba mwana munna Uganda kuba naffe kati nze kanyini ni wano. Nze nkude kusha kya Katonda. Sakwa na mama, sakwa na tata, sina family. Sina nani. Ndiwo lwa kisa kya Katonda kyobala nange ndabirira abaana bano maybe. Katonda sina kyinza muddiza na mwebaza. Ndi mwabuzi wa president ali ku payroll. Nsasulirwa eddwaliro. Nsasulirwa ki? You know? Nina networking yange n'emikwano ba bujingo. Ba muwozi. Ba Michael Mukula. Ba Natasha. Nange. Na ne Faluk Sasaz, you know? Je mikwano jange. Je nusale musale mukubira full figure chichi what song. Oba wada utya. Ekintu ekyo kinene. Omukula muzalo gwanga bavayo ku milioni z'abantu. Na kwogera konto oli mukwala we. Ngane abakubira esimu akubira direct as nga muwala we. Kiba kitibwa kya Mukama. Kiba kisa kya Katonda. Tetukuza na family ngagga, tetwasoma nyo tetwasoma kandi ku Sort TV, ndi mukozi wano ndi ku payroll. Niwe mfuna kitu makula ya soka. Kwa kamba ekyo kyonna kisa kya Katonda. Sina kyenyinza kumusasula. Era sina kyenyinza kumuddiza. Okujjako nange okuyamba kwa abetaga ki. Kwanga batwa ensonga eno nadedi ku social media ya Gudo. Webedala nti waliwo embeera y'okusuulirira obuvunaanyizibwa okuva eri abazadde ne bakola ebintu ebibeera alini n'atwala obuvunaanyizibwa kati abazadde bavaayo. Abaana bangi balina ba godfathers. Katummulemu. Tugenda kukomawo n'ensonga eyo.